Omukago ogutaba ebibiina by'obufuzi ebirina abaka mu Parliament ogwa Ipod gwomye omutwe mu nteekateeka okulaba nti abayayaana okulembera eggwanga lino ku mutendera gwa President bakubaganya ebirowoozo mu nteekateeka emanyiddwa nga presidential debate. Ensonda zitegeeza Kyabassa nti debate eno esuubirwa okubeerayo mu mwezi ogw'Ekkumi nga Ipod egitegese n'ebitongole ebirala okuli ekya Netherlands Institute for Multi-Party Democracy, Inter-Religious Council of Uganda, ekibiina ekitaba enzikiriza zonna mu ggwanga n'ebirala. Ensonda era zitusunyizaako nti debate eno yakubeerawo mu ggandaalo lya wiiki olw'omukaaga oba olwa Sande, kisobozesa abeesimbyewo okufuna akadde mu nnaku ezitaliko kunoonya kalulu. Kitegerekese era nti waliwo n'okubaganya ebirowoozo okukyagenda mu maaso mu bateesiteesi debate ez'engeri eno zibeere za mirundi ebiri. Kinajjukirwa nti eggwanga bwe lyali lyolekera akalulu k'omwaka 2016 waliwo okubaganya ebirowoozo okw'engeri eno nga abaali beesimbyewo mu biseera ebyo waliko munna FDC retired Colonel Dr. Kizabe yali munna FDC retired Colonel Dr. Kizabe Besigye, Mwami Yoweri Kaguta Museveni wa NRM n'abalala. Mu kalulu ak'omwaka 2020 tewaliwo okubaganya birowoozo kwa ngeri eyo. Kakana enkambi ya munna NRM Yoweri Kaguta Museveni etutegeezezza nti kikyali kizibu kakasa oba anagyetabamu oba nedda. Ssabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Sseninde mu kwogerako ne Kyabassa agambye nti weewawo debate ennungi naye engeri y'omuntu waabwe gy'ali omukulembeze eggwanga ku lunaku ng'olwo emirimu gy'eggwanga giyinza okumumalawo kyokka nti baagala nnyo agyetabamu. Jukira bulungi ti waliwo presidential debate okujjukira bulungi omwali bannaffe Besigye n'abalala yeetabako bulungi era nannyonnyola bulungi eggwanga okubyali nga candidate okukkiriza okubeerayo kubanga mukulembeze wa ggwanga liivalona okuba nti era ye candidate wa bw'abanga aliko ebimutwalaganya eby'eggwanga ebirala by'alina okwatendinga ttu bw'aba tasobodde kulwakenze endooza teguba musango bw'aba asobodde n'ajja bulungi kubanga kiba kiyamba n'ayongera n'alambulula oluusi obulimba obuba buleeteddwa oba obuba butalereddwawo. Ate ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Bongo yagambye nti debate omuntu waabwe abakwatidde bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu agyetaaga nnyo okulambika enteekateeka zaabwe kyokka nti baagala wabeewo obwenkanya mu nteekateeka ezo era bategeezebweko engeri debate gye neetambuzibwamu nga bukyali. Presidential debate beera nnungi just tuba twagala ekolebwe mu ngeri eri fair eri neutral so that buli omu abeera n'omukisa okwogera ensonga ze. Najjukira mu 2016 ebyaliwo n'okusika mu gw'okwaliwo aba NRM Museveni n'atuuka n'okusaba ebibuuzo ne babimuwa in advance abalala ne batabibawa n'ebirala bwe bityo. So ku luno kye twabagambye tulaba baagala kutegeka debate balina okusooka ne batulaga biki byonna kwegamba ebikwata ku debate twagala bitegeera. Omwogezi w'ekibiina kya FDC John Kikonyogo agambye nti omuntu waabwe Nathan Nandala Mafabi debate agyetaaga nnyo okunnyonnyola bannayuganda bye bategese okubakolera. It is an opportunity to us nga tuba tugenda ku debate eyo tubuulire abantu bye tugenda okukola. Wakati ffe omulamwa guno ogamba nti gundi kino kimulemye tetukyaguliko tuli ku kye tugenda okukolera bannayuganda nga tuli mbunyiiza. Yes, gwe mulamwa gwaffe omupya kati. Olwaleero tugenda Kalaki ne Muteso tugenda Teso. Omubaka wa Parliament wa Makindye Westland Sewanyana agambye nti okubaganya ebirowoozo ku President kwandibadde kubi singa Uganda yalina demokrasi ow'ekimmemmette. Mu ggwanga Uganda demokrasi mwatannakula nga olaba nti n'okwesimbawo kuba pulezidenti inkambenti ateekateeka bintu birala afrustiratinga kampeni z'abanne n'abateekerawo poliisi n'etisatisa abantu oluusi n'emiggo ne ginyooka egamba ogenda otuuka mu presidential debate nga byakunyumyamu bunyumya so si bya ddala naye mu nsi ezikuze demokrasi presidential debate eba y'amaanyi kubanga esobola okukyusa n'endowooza y'omuntu. Abeesimbyewo kuba President abalala basuubira okwetaba mu debate eyo kwe kuli owa Conservative Party Elton Joseph Mabirizi, owa Common Man's Party Haji Mbaraka Munyagwa Serunga, Jeno Mugisha Muntu Oyera owa Alliance for National Transformation, Bolira Frank owa Revolutionary Party ne Robert Kasibante. President Yoweri Museveni atenderezza Eklezia Katolika olw'okusiga empisa mu bantu n'okuvumirira Namujinga asensedde eggwanga omuli obuli bw'enguzi, okutulugunya n'okusaddaaka abaana, okufumbiza abaana batannayetuuka n'emize emirala mingi. Thompson Kayinja y'abirina. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabassa
President Museveni okutendereza Eklezia Katolika akukoledde mu bubaka bwe obumusomeddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri. Eklezia y'ekigo ky'e Naluzaali bwe kibadde kijaguza emyaka 125 bukyanga kitandikibwawo. N'agamba nti Eklezia ekoze omulimu munene nnyo okukwata omumuli ogw'enkulaakulana. By condemning social ills like corruption, child abuse and sacrifices, early marriages, sexual perversions, etc. Kululwe Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ku ky'ekitundu kino ekya Bukoto East ne disitulikiti y'e Masaka okutwalira awamu obutabeeramu ddwaliro ddene eriri ku mutendera gwa hospital erya gavumenti. Omusango agutadde ku balonzi bagambye tebalonda abantu abali ewala ne gavumenti, kyokka n'agumya bannamasaka nti mu kisanja kino ekijja singa balonda abakulembeze abatali ku ludda oluvuganya gavumenti ya NRM neetegefu okulaba nga disitulikiti y'e Masaka efuna eddwaliro eddene eriri ku mutendera gwa hospital. Naye kaakati mulonda abantu abali ewala ab'ebisiikirize, muleete abantu abali okumpi ne gavumenti sobole okubaweereza hospital sobole okujja wano abantu bajjanjabibwe. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza ly'e Buddu Pokino Judy Muleke yennyamidde olw'oluguudo lw'agambye teweyasomera emyaka 3 egiyise lwali lwa ttaka na kati lwa ttaka, kw'ossa n'okwongera okwennyamira olw'ebibira n'entobazi ebigenze nga birimibwamu. Bwe mbadde nzija bange nti kakati osobola okwambuka bakozeewoko abakulembeze obuvunaanyizibwa bwetaaga okutunulwamu. Wano twali tumanyiddwa ng'abantu ababeera mu bibira, naye bwe tuyita wansi ebibira byonna bitemeddwa. Omubaka wa Uganda mu Algeria John Chrysostom Alintuma Nsambwe agambye nti ng'ogyeko ekyokulyowa emyoyo, ekigo kino kikoze ebintu bingi mu bulimi ng'abantu balabira ku nnimiro n'ensuku ez'abafa.